Yes, mbadikisa kati kano mwasize mutya mwena bafollowinga Fadi TV ginembebaza nimbagamba nti kimwakola kyo kyamaanyi nnyo kubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kade. Pastor Roses Bugingo yogedde okubanga alaga ennaku nesanga nti amisinga mutabani we amanyikirwa nga Isaac Miracle Bugingo. Onagamba nti amisinga omwana we. Agamba nti amisinga omwana we. Kuba isaali ne myaka gitambulidde kubanga agamba nti yakoma kubanga abira ne mutabani we ng'ali myaka 3. Kati mutabani ndoza ali myaka 7 agenda kuza myaka 8 kati. Agamba mbu amisinga mutabani we. Pastor Roses Bugingo agamba nti amisinga mutabani we. Jjukira omwaka guno nga gutandika ne bategeeza ne bagamba nti Pastor Bugingo yatetenkanya n'anoonya engeri yonna gy'ayinza okuba ng'afunako time ne mutabani we naye byonna byagwa butaka. Olw'ensonga nti kye lyasubira lyagala kooti bakugambe eyise olukusa oba eyise ekiragiro nga kugamba Pastor Bugingo asobola okubeera n'omwana we wiikisi 2 ne Teddy n'abeera ne wiikisi 2. Jjukira mwezi mubamu wiikisi 4. Omwana bamugabane wiikisi 2 buli omu ng'asobola okuba nga akola ki asobola okuba nga abeerako naye. Kuba Pastor Bugingo agamba nti bamuggyako access tasobola ku accessinga mwana we. Wabula Teddy yeekengera gagamba nti Pastor Bugingo ayinza okwagala nti okukola ki okutwalira ddala omwana oyo era teyakola ki teyakisiima ekyo. Pastor Bugingo olunaku olw'eggulazzemu n'akola kitalaga obutali bumatiifu olw'ensonga nti omwana we engeri gy'amugendako ate kubanga yagamba nti si kisajjasajja nti omwana yamusuzawo obusuuzi. Ye nga ye Pastor Bugingo agamba nti Teddy nti akoze kyamaanyi okuba nga akola ki amubulookinga okuba nti asobola okuba nga afuna access ku mwana we. Ebyo bitambula kadde kano ku social media olunaku olw'eggulu okuginga yazemu okuba nga akola ki yazemu okuba nga ayogera ku nsonga eyo. Jjukira Susan Makula tanaba kuba nga amuzaalira omwana akyabuze. Abasinga bagamba Pastor Bugingo mbu Wamakula talina kyagenda kufunayo Wamakula tajja kumuzaalira. Ku social media ndabye abagamba nti Pastor Bugingo Wamakula toyina kyogenda kufunayo. Abasinga batasobola kubanga bamugamba nti kyagenda kufuna mwana kuva Susan Makula. Olw'ensonga kyamazima kyo tuze nga tufuna amawulire Makula afunye olubuto omwaka ne guyitawo. Makula afunye olubuto omwaka ne guyitawo obazivamu buvi tewali amanye. Naye nga we tuli ensonga za mwana Bugingo agamba nti ayagala kufuna access ku mutabani we Isaac. Isaac Miracle Bugingo agamba nti ayagala kubanga afuna access ku mwana we oyo. Agamba nti abikoye ebyokumukola ki ebyokumulemesa okuba nga afuna access ku mwana we. Agamba nti omwana yamumiisinga emyaka tegyekuluunguludde yakoma okumulaba yamukoma okufuna okulaba ku mwana we ng'ali myaka 3. Omwana kati agenda myaka 8 kubanga ali myaka ndoza 7 kati oba n'ekitundu. Emyaka gitambulidde munnange. Emyaka gigenda kuwera 5 bukyanga Bugingo ne Teddy baawukana. Kigenda kuwera myaka 5 kati munnange gigenda kuwera kibayita emyaka gidduka muntu wange. Oyinza okubeera ng'olaba 23 ali wala maama 23 ng'olaba ali wala maama gijja okutandika okufukumuka tojja kwewuunya. Tojja ku emyaka gifubutuka gifumuka olufumuka naye nga ensonga zeezo bagita Fadi TV UG ngeri okuba nga mumufollowinga n'okuba nga musubscribinga ate ne bagamba nti munyigene kale temujja kubanga mugisa kubanga zona updates emba nazo ekyende bisingo abali mu ggwanga erya Kaata batumiddeko n'embebazi ne bagamba nti kyamazima kimwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ate ne munyiga kale bagita Fadi TV UG. Comment section weriawo so ntiro baka mu comment section sigalinga hoji followinga abali mu Iraq Kaata Saudi Arabia Oman mbagamba nti kimwakola kyamaanyi. Nsonga za Bugingo Pastor Bugi ekyamazima kyo Asobeddwa agamba nti bannange nange neetaaga access ku mwana nk'oyo okwegayiriranga. Agamba nti abikooye kuba agamba nti ne kooti mbu teyakola ki teyali ku side nabagamba nti amateeka mu Uganda gafubalinga nnyo abakazi. Era omusajja alina n'awabeera mu musango ng'atunkana mukazi agwali mukama mukutunka naye mu kompiitinga nzikakana ng'omukazi agumuwanguddeko.
ekisooka amateeka tegakkiriza nti omukazi ayinza okukuba omusajja. Mbu omukazi akuba omusajja tebakikkiriza, naye ate omusajja okukuba omukazi ekyo kooti ekiwuliriza. Naye eri abasajja bagamba nange bamukazi ankuba, ebyo kooti tebiwulira. Era musajja tubakuba mu kimugunyu ng'oli eyo okaaba okanyakunyiza minyira, okaaba amaziga kugasangula. Omukazi kyakkola baaba akweza ku miggo. Abaleka gaffe balinga nnyo abakyala. Naye nga munnange ensonga mukulu Buugi oba Bugingo, munnange wano we tuli Omutabani agamba nti ayagala funa access ku mwana. Agamba nti talina access ku mwana wadde n'aketondo. Binagwerawo ino bagita Fadi TV mbeebaza mwe n'abasubscribinga ne munyiga kade nti ekyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo. Mubeere bulungi, like nga commenting, subscribing onyige kade.